enteeseganya zibadde zigenda maaso wakati wa Iran neggwanga eri America nga zikubirizibwa gavumenti ya Oman, era basooka kusisinkana mu kibuga Muscat, kibuga ekikulu kya Oman, ne baddamu ne basinkana omulundi ogwokubiri mu kibuga Geneva ekya Switzerland wiiki ewedde ku Lwokuna, ne basisinkana omulundi ogwokusatu era mu kibuga Geneva Switzerland. Era bwe baayabuka ne basuubiza ensi tebagenda kuddamu okusisinkana wiiki eno ku lunaku Olwokuna mu kibuga Vienna. Ebyembi Olwokuna terwatuuse, obulumbaganyi ne bukolebwa ku lunaku Olwomukaaga. Kakati ebibuuzo bingi ebiri awo. Ekigendererwa ky'enteeseganya kyali ki ng'ate eno America eteekateeka okulumba n'ebyokulwanyisa ebyongerayo. Abagoberera ebyobufuzi ku ddaala ly'ensi yonna ng'otunuulidde n'olutalo olugenda maaso mu ggwanga lya Ukraine kati olwakaweza emyaka ena. Olutalo terugaana nteeseganya, era nga n'obulumbaganyi buno bumaze okubaawo nga Ayatollah Ali Khamenei amaze okuttibwa. Minisita ow'ensonga ez'amawanga wa Iran era nga yabadde mu nteeseganya zino zonna, bwe baamubuuziza nti mukyasobola okuddamu okutuula n'Abamerika, yagambye nti tukyasobola okuddamu okutuula n'Abamerika kubanga mu by'entalo gye ziva ne gye zikoma bukya civilization yatandika, olutalo terugaana mawanga n'abakulembeze kwogera, kubanga ku nkomerero entalo zonna ezisinga obungi ate era kwogera kwe kuzikomya. Ate ekirala jjukira mu lutalo luno Amerika eyagala okunyigiriza eggwanga erya Iran, so n'okuggulawo olutalo luno era mulimu ebigendererwa ebyokwongera okuteeka Iran ku bunkenke bwe bagenda mu nteeseganya, kubanga jjukira enteeseganya zino zibadde zitambula nga naye Iran yagala boogere ku mulamwa gumu gwa nyukiriya. Amerika yo ng'eyagala bagatteko n'emiramu emirala. Iran okuwagira banywanyi baayo nga ba Hamas, aba Hezbollah, aba Houthi n'abalala. Amerika ng'eyagala boogere ne ku nsonga ez'ebikompola nga Iran ega nti ffe ensonga yokka gye twagala okwogerako mu nteeseganya zino ya nyukiriya. So kati enteeseganya bwe ziddamu oyinza okusanga nga Iran ekkiriza okugenda ku ebyo byonna, naye ate era Iran eyinza n'okulinnya ku kyawakati netta ku bigere, kubanga olutalo luno lutegeeza bingi. Singa Strait of Hormuz eggalwa, ensi yonna oba ogisazeeko amafuta agakola ebitundu 1/5. Singa Abahuthi batandika okusindika ebikompola, ebyamaguzi ebiyita ku liyanja eribaliraanye nabyo bingi oba obiyimiriza, so ogootaanya akatale k'ensi yonna. So olutalo bwe lukandaalirira lujja kukosa n'ensi yonna nga n'Amerika mwogitwalidde mu byenfuna. So bingi ebikyayinza okuva mu lutalo luno olutandise. Kakati obuuziza n'ekibuuzo nti lwaki Amerika ne Isirayiri beegasse ku lutalo luno. Amerika ne Isirayiri tosobola kubaawula. Amerika oba Isirayiri bw'eri olwaleero, kubanga Amerika weeri, teri Isirayiri kyekola nga Amerika tegiri mabega. Era nnyina omutunuulizi w'ebyobufuzi omu gwe mbadde ngoberera ku mutimbagano ng'agamba nti abantu beebuuza nti oyina beesi ya Amerika e Qatar, oyina beesi e Bahrain, oyina beesi e Saudi Arabia, oyina beesi e Jordan, oyina beesi e Iraq, naye nga tetuwulira beesi mu Isirayiri. Mu Isirayiri teweetaaga beesi kubanga Isirayiri yonna beesi ya Amerika. Kakati mu Isirayiri teweetaagayo beesi, yo yonna Isirayiri beesi ya Amerika, era okirabyeko mu lutalo luno. N'olwekyo w'olaba Isirayiri n'Amerika eteekeddwa okubeerawo. So bye bigenda maaso mu lutalo luno. Ky'oyinza okutwala ku by'enteeseganya kyekyo ekiva eri Dr. Aragachi, minisita ow'ensonga ez'amawanga amalala owa Iran, nga byonna bimaze okubaawo nga ne mukama wattiddwa yagambye tusobola okuteesa, naye n'akugamba tekitegeeza nti tujja
okwenyigira mu nteeseganya zino mu kutiisibwa ye point enkulu Iran gyebadde ekola okuva ku ntandikwa nti newankubadde ekubiddwa era okuyingira enteeseganya zino tekitegeeza nti ejja kuziyingira mu kutiisibwa. So nkakasa nti Iran ejja kujja mu nteeseganya n'Amerika ku nkomero ya byonna bajja kuteesa ku lutalo luno kubanga tukirabyeko nti Amerika emyaka egisoba mu 2 emabega yagenda mu ggwanga eri Afghanistan nejjako gavumenti y'Abataliban neteekako aba Northern Alliance gavumenti nezijja nga zigwanga zikyuka naye nga zonna Amerika yeziyimirizawo n'amagye gaazo. Oluvannyuma lw'emyaka 20 Amerika yatuula n'Abataliban ekkata ne bakkaanya ku kubaddiza obuyinza era Amerika omusirikale waayo asembayo abatannalinnya nnyonyi ku kisaawe e Kabul okuvaayo ng'amagye g'Abataliban gamaze okutuuka mu kibuga ekikulu Kabul ninga bwe baali bagobamu emyaka 20 emabega. So kati n'Amerika erina byeyigidde mu ntalo empitirivu nti amaanyi g'emmundu gabaako we gakoma. Singa amaanyi g'emmundu gaali gamala buli kimu singa mu Iraq tewakyali kulwana. So ku nkomero ya byonna obuyagala oba toyagala wajja kubeerayo okuteesa. Waliwo ensonga endala era ebadde ennyo mu ddiiro ku lutalo luno. Abachina Abarussia bali luddawa ku lw'abanywanyi baabwe. Ekyamazima abakulembeze bangi n'amawanga mangi gagenda kuddamu okwetegereza enkolagana yaago ne Russia ne China kubanga ebibaddewo mu myaka 2 egiyisoba mu mwaka gumu biraze nti Russia ne China obeera mukwano gwabwe naye si beetegefu kufiirawo nga bakutaasa. Tukirabye ekyali mu ggwanga lya Venezuela tebasobola kutaasa Nicolas Maduro, ne tukiraba mu ggwanga lya Syria kye baakolera ennyo Bashar al-Assad kumuwa bubudamu mu ggwanga lya Russia. Kakati tukiraba mu ggwanga erya Iran. Russia ne China mu ntalo ez'ekika kino bapima nti okuyingira olutalo luno n'okudda ebbali kiriwo ekisinga okugasa interests zaffe. Bwe bakitunuulira nga interests zaabwe ezifa ntono ku ezo ezifa nga bayingidde olutalo bajja kudda ebbali. Era kye tulabye wano kyensuubira Russia ne China okukola mu lutalo luno kukubirira Donald John Trump kukomya bikwekweto na kuperereza Iran kukkiriza kuddamu nteeseganya zigende mu maaso, n'ekirala okugabana amawulire ag'obukessi n'eggwanga lya Iran. Siina kyamaanyi kyensuubira kye bagenda kukolera Iran kisingako awo kubanga China erina okusomoozebwa okwayo nti bw'oyingira mu lutalo Amerika lwerimu obutereevu naye esobola okusekeeterera kubanga naawe oyina botunka nabo mu kitundu kyo, Taiwan n'abalala. Russia erina ebizibu byayo ebigimala mu ggwanga erya Ukraine. Kati kireetedde amawanga agawerako okuddamu okwetegereza enkolagana yaago ne China ne Russia. Era ekyokulabirako ekyamu olutalo luno olubadde terunnaba na kubalukawo nga banywanyi ba China ne Russia mu West Africa okuli Mali, Niger n'eggwanga erya Burkina Faso ate baguddewo akadinisa baddemu okukolagana n'eggwanga lya Amerika. Mpola mpola batandiikiriza naye nga tukirabye nti myaka ena egiyise amawanga ago gabadde gagobera ddala Abamerika n'amawanga ku lukalu lwa Bulaaya. Kakati bino byonna byakuyiga kubanga amawanga ago gagenza okukola ekyo nga galabye ku ngeri Nicolas Maduro gye yatwaliddwamu mu ggwanga lya Venezuela. Naye nga Maduro bagenza okumukima ng'Abachina mu ssaawa ezitannawera n'24 babadde Venezuela ne bamugumya nti ffe tuli naawe, naye ku ssaawa envanyuma nga bamutwala basirikale ba Cuba be baafiirawo mu lutalo kasigu nga bagezaako okutaasa mukama waabwe. So ndowooza nti kino nakyo kirimu ebyokuyiga bingi eri amawanga amalala. Bwe lunaawanvu ne luyingira mu myezi 2 myezi 3 buli muntu ajja kukirozaako wamu naawe nange kubanga Iran gye twogerako erina obusobozi obuggalawo akagolomolo k'amazzi ge bayita Strait of Hormuz
akagolomolo ako kayitamu amafuta ne gaasi ebigenda katale k'ensi yonna ebikola ebitundu 1/5. mu kiseera kyekimu banywanyi ba Iran batandise okuyingira mu lutalo luno. Abahizibula basoose kwesisigiriza mu lunaku olusoose. Tugenze okumalako olunaku olwokubiri ng'olutalo baluyingidde. Kakati okyayina abalala singa Abahuthi baluyingira butereevu ne batandika nabo okusindika ebikombola ku gayanja aganene okuyita ebyamaguzi ebirala ng'ovudde ku biri ebiyita mu Strait of Hormuz, nawo bijja kuyimirira. Bwe biyimirira ebbeeyi y'amafuta ne gaasi ejja kulinnya ku ddaala ly'ensi yonna. Naawe Munnayuganda ogende ku ssundiro ly'amafuta ebbeeyi ogirabe ng'erinnya. Ebyamaguzi ebirala ebikozesa agayanja ago aganene nabyo bijja kulinnya, kubanga kitegeeza amaato agabadde galina okuyita okumpi n'eggwanga lya Yemen kati galina okunoonya amakubo amalala. Eŋŋendo ziba ziwanvuye. Ebintu ebibadde bisobola okutuuka e Mombasa mu mwezi, olugendo kakati luba lufuuse luwanvu. Ebbanga ebyamaguzi kwe bitambulira, omusuubuzi abitambuza ebbeeyi ejja kulinnya. Omusuubuzi naye kyakola ebbeeyi agigatta ku ggwe abigula mu dduuka gwe asembayo agenda okubikozesa. So olutalo luno luba lugenda kukosa ensi mu ngeri nnyingi nnyo. N'olwekyo ffenna kye twandibadde tusaba luleme kutwala kiseera kiwanvu, wabeerewo okukkaanya okw'amangu. Ate si ekyo kyokka nti ne mu Iran tuyinayo baganda baffe ne bannyinaffe abawangaalirayo, abakolerayo n'abasomerayo. Kakati batubidde mu lutalo tebasobola kuvaayo, naye ng'ate ebibwatuka bisobola okubatwaliramu, kubanga emmundu bw'eba ebwatuka etwaliramu n'alumanya ne saalumanya. Naye ate tukitegedde bulungi nti ebikompola bisindikibwa ne mu mawanga agabaliraanya wali beesi za Amerika, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Jordan, Iraq. Gano gonna amawanga biringa byalo kati e Uganda. Ojja kwesanga nga kumpi buli Munnayuganda ayinayo omuntu gw'amanyi akolera mu mawanga nga yagenda kuba kyeyo. Ne Isirayiri yennyini tulinayo Bannayuganda bangi abagendayo kuba ebyeyo nga be bayimirizaawo abali kuno, be basasula school fees, be baliisa bakadde bwabwe abali kuno. Kati olutalo luno bwe lugootaanya ebyemirimu, emirimu egisooka okufa gy'emirimu egyaffe abagenda okuba ekyeyo, gy'emirimu egitandikirwako egifu. Kakati baba tebakola n'okusasula tebajja kusasula, kubanga bangi ku baganda baffe emirimu gye bakola gigwa mu kiti ekyo ekikosebwa amangu. N'olwekyo obulamu bw'abantu buli mu katyabaga n'ebyenfuna bikosebwa olutalo luno. Nti luno olutalo lutukosa mangu okusinga olutalo olw'e Ukraine oba olutalo olw'e Gaza. Ekintu ekisinga obukulu ekitwogerwa Amerika kyeyagala bukulembeze bwe Iran ne system ebaddewo okuva mu 79 ekyuke. System eno omugenzi Ruhollah Khomeini gye yaleeta yavuunika gavumenti ya Shah Mohammad Reza. Abamerika gwe baateeka mu ntebe mu 1953 era n'azinira ku ntoli zaabwe n'abagemulira ebyobugagga bya Iran. Bwajja mu 79 Khomeini ne banne ne bakyusa enkola, mafuta gonna ne bagazza mikono gya gavumenti. Kampuni z'Abamerika n'Abangereza naddala eya BP ey'Abangereza ze zaasooka okusiga ensimbi mu kuyiikula amafuta ge Iran emyaka gy'olukumi nga gitandika. Abo bonna baafiirwa mu revolution ya 1979. Amerika banansi bakulembeze ba Iran bawamba abantu baabwe ku kitebe mu 79. Eyali pulezidenti wa Amerika Jimmy Carter n'akola ekikwekweta agenda abanunule ne babakubirayo ne baswala ebitoogerekeka. Era Trump yabadde ayogera ku bulumbaganyi buno nakyo yakyogedde, kitegeeza nti kibadde kibaluma emyaka gino gyonna nakati kibadde kikyabaluma obulumbaganyi obwo 79. So kakati kyolina okumanya
nti Iran ereze wagira banywanyi baayo ng'aba Hezbollah, Hamas n'Abahuthi abazze bakola ebintu ebiswaziza Amerika. Mu gy'ekinaana aba Hezbollah bakola obulumbaganyi ku Amerika e Lebanon, ne batta abasirikale bangi ne bawamba n'abasirikale bangi aba Amerika okubayimbula wamala kubeerawo nteeseganya. Kati obusungu bwa Amerika ku Iran tebutandise ku Donald John Trump, bubaddewo nga bujja bubimba bubimbi, naye mu kupima kw'Abamerika ndowooza balabi nga kino kyekiseera ekibadde ekituufu gye bali okukola olutalo olw'ekika kino, naye ng'empalana yo mpanvu. Kati ebya nyukiriya bitwale nga mantuso, naye empalana yo weeri ng'era ya busika. Kumyana tekutegeeza kujja bubeezi kubeera ku luguudo, bantu basobola okungubagira mu maka gaabwe, ate basobola n'okungubagira mu masinzizo, era tubalabye nga bakungubaga. Era ekyo ndowooza nti kijja genda mu maaso, kuba batakikola ate baba balaze ababayigganya nti bawanise. So n'okulangira obulangirizi nti beetegefu okukungubaga okumala ennaku 40 ndowooza kikulu mu lutalo Iran lwerimu mu kiseera kino. Bwe weetegereza obulumbaganyi obuzze bukolebwa, obusinga bukolebwa ku bifo eby'enkizo ebirimu abakulembeze n'ebifo eby'ebyokwerinda, era olabye nti bwe baakubye mu ssomero kyawaawaaziza nnyo amatu, kubanga olutalo engeri gye lulwaniddwamu okuva mu kusooka, ebigendererwa byalwo tebibadde byakkuba mu bantu ba bulijjo. Kati olukalala lunene abantu abali eligible okulondebwamu anaasikira omugenzi eyatola Khamenei, olukalala olwo luwanvu. Ekisooka nti omuntu yenna anaalondebwa alina okuba nga mumanyi nnyo mu nzikiriza ey'obushiya, kubanga omukulembeze w'okuntikko mu Iran agatta ebintu bibiri, agatta ebyobufuzi n'agatta n'enzikiriza. So byombi alina okuba nga abitegeera bulungi. Mu kiseera kino ssemateeka waabwe abagamba nti omukulembeze w'okuntikko bwe bataliiwo wabeerawo akakiiko k'abantu 3. Akakiiko ako nga kaliko pulezidenti w'eggwanga erya Iran, ne kabeerako ssaabalamuzi ne memba asembeddwa okuva mu Guardian Council. Lukiiko lukulu nnyo kubanga lwe lukoona sitampu esembayo mu mateeka agayisiddwa Paalamenti, ate era lwe lusunsula n'abo bagenda okuvuganya ku bifo byonna nga mwotadde n'ayagala okuvuganya ku bwa Supreme Leader. Kati mu Guardian Council balonze Arafi yaba abakiikirira, era mu kutunuulira y'omu ku abo basobola n'okutuula mu ntebe ey'obwa Supreme Leader. Ni mulimu n'amannya amala mayitirivu, mulimu mutabani wa Khamenei nga ye mwana we owokubiri atunuuliddwa nnyo, ayinza okubeera omu ku abo abasobola okulondebwa. Mulimu muzzukulu wa Khomeini, Ruhollah Khomeini, ye mutandisi wa Republic ya Iran gye twogerako okuva mu 79, muzzukulu we naye ali mu lwokaano, n'abalala bangi. N'olwekyo bantu bangi abatunuuliddwa abasobola okulondwamu omuntu anaafuuka Supreme Leader.